abana kwe Gravity amacupa nga galinga enkuba. Mulwadde muno omusulo. Gravity omutujju akubiddwa obucupa wabadde munanga tekulaale eside eno. Ne Eddie Kenzo nabyo ngenda kubeera nga njije nabyo munanga te maaso awo birungi si birungi. Ku side yemu King Saha avuddeyo ko wali abaddeko ko munanga te mu katambi eside eno abadde n'ebyakakasa maaso awo ngenda kubeera nga njije nabyo kosate ne Fik Fameka maaso awo bampite Geminati nsinzira ku Geminati yogi kansuke nkutegeeze nti nno kasitobeera nga tunaba ku subscribinga osubscribinge kosate n'okulayikinga video kakati no munnange kansuke nkutegeeze simanyi oba kyendaba naawe kyolaba eside eno ebibadde biri mu kutambula wali mu butambi obw'enjawulo bwe mbadde ndabye nga bugeetinze munanga te vairo Gravity omutujju ngenda sooka nkweko katambi kano aka Gravity omutujju munnange. Eddie Kenzo ne Gravity omutujju atolooza tebabakubidde obucupa kamu obusoga lwakwogera ku Kyagulanyi babakubye obucupa n'omusulo ne bagubayiira lwakwogera ku Kyagulanyi bya kisiru. Sharinga video ate girayikinga endokuteereko. Eddie Kenzo bamukubye n'abulokabira ku stage nayimirira bwati n'ataliko bbaka obucupa okubuziyiza obutamukuba naye nga bumukuba ye wabbuyu babumukubye n'aba nga takyasobola kubwewoma n'avaayo ne yeetondera abantu mu nsonyiwe siriddamu kumwogerako nfukamire mu nsonyiwe omusajja alaajanye vidiyo yiino sharinga video ate girayikinga. Bannange ekibadde kulaale obucupa bubadde buyitirifu. Walayi nange zikiraba kibakoze Gravity. Umukuba obucupa walayi tekibera. Mbadde nchwa muba big eye ano mulala awo sima fresh daddy yebyebyo. Abana kwe Gravity amacupa nga galinga enkuba. Mulwadde muno omusulo. Soze nentunulira akatambi ne ngamba bannange nga si byangu. Jjukira nti nno ffe wano tuliwo munanga tukubeera nga tukutegeeza ebigenda mu maaso ku bayimbi bo ab'enjawulo naye muganda wange naffe oluusi bitusukkako ne tusigala munnange kubeera nga tubaleetera munnanga ati ekiba kiriwo esayidi naye nga naffe tetulina kyakukola nkugambye weebityo munnange weebiri mu kutambula si byangu n'akamu obucupa wali okusinziira ebibadde bitambula bibadde biraga nti no Gravity omutujju nti yabagambye just abadde ali mu kusaaga awo nabo ne bagamba nti no leka munnange ate tukkube obucupa bannange yonna gye biggweredde kale okusinziira w'ekityo kibadde kitambula wali ku media naye nga byonna bye tunaaba tufunyeewo ebinaasingawo tujja kubeera nga tukutegeeza ebinaaba bigenda munnange ate mu maaso. Kaakati nno kankwongereyoko wali munnange ate ku muyimbi King Saha abadde mu maka ge wabula akatambi kano nengeddemukko ku bantu ab'enjawulo abadde nno n'obubaka bw'abadde ali mu kwogera awo. Omanyi ekintu ekyenjaga kino munnange kyamusumbuwa nnyo kubanga ndabyeko ko wali munnange ng'ali kikoonako abadde alaga munnange ate obutali bumativu awo n'omukulu munnange ate Bebe Cool bibadde bitya sigenda kubeera nga ndwawoko kansooke mbikuweko ko mu katambi kano akabadde kafuuse munnange ate ettabbu. Obeera oli n'agamba ndize gankubakubadda ne mugamba genda onkebera. Natamulabanga nawe ekyo kibuzi kyaba yavaayo ng'agamba naye munaye kankubulira ekyo kimu amazima nze namala kula ne ntegeera nti bagenda kukwogerako nnyo kubanga ffe tulaba bintu ndaba balagi babikola ki babirabamu ate nze Uganda nze ebbanga lyenjibaddemu tekyaŋŋamba nti gundi ayogedde kubanga tuli mu nsi nga omuntu awabula ne Ronaldo okusenge kyegamba olina mubasanga nga wakidde gurupu we bagamba mani yekoze bubi yandibadde ajjamu oyo so kati mu nsi mwe tuli Buganda nga abantu baleke bakriticizinga buli mukyakola ki kyayagala mukama oyo gwolaba yatudiployinga buli omu mu department mwagenda okuwangalira mukama yatulinamu obwetaavu era makinga sure nti obwetaavu bwo bugasa nnyo society yo.
so King Saha ng'alaga munnange ate obutali bumativu. Bannange King Saha taggwayo, alina engeri gy'abadde azingazingamuko statement. Akishwale weetaaga munnange ate okubeera nga owuliriza bulungi osobole munnange ate okivuunuka esayidi eyo. So bibyo munnange ate ebibadde bitambula ku muyimbi munnange ate King Saha mu katambi ako. Ku sayidi y'emu nga nkwongeddeyoko Fake Filmmaker avuddeyoko munnange n'akola drop ebadde eyokya ku mukutu ogwa TikTok. Jjukira nti nno ekivulu kya King Saha ekya 360 muganda wange, abayimbi ab'enjawulo ndabye nga bavaayo nga bakuba drop ezibadde empitirivu. Ne Fake Filmmaker naye abadde tabuzeemu, tunuulira drop yiyo. Kale gwe kyuka mu 360 awo 360 kati gwe kyuka wagwanze bampita King Kong ndi wano kubayita mwenna Lwokutaano olunene naku z'omwezi zigenda kubeera 21 tugenda kubeera Lugogo Cricket Oval nga tuwagira King Saha live in 360 anti wolaba mbulero kimanye ekyokukola ijeyo. Omuyimbi munnange ate Fake Filmmaker leero nno bwe nti munnange ate bwe nkoze ku zi updates zino kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna munnange ate obitrekere tujja kubeera nga tukuwa update.